Finally, akatambi ka Bruno K bamaze nako ne bakata kakano kakundina masao nga bwe linkola afano kwanda boy UG ka video mbadde nsabo kampele ka like ngati tunaba kweyongera na mawulire gafe galero haji meeting nga walinyo okujukisa gowena ayitageddwa namba eriawe sembe 15 mu inboxing ajja kuba kulombeddwa ebizibu birenga bikola ki nga biterera kale katuyongeyo na mawulire gafe galero olunaku olwalero Bruno K webukeredde kabadde mazigaguka anti omukyala we owokusatu teberezebwa kubanga ali lubuto lwa Bruno K ya mazina vayo nato obutambi bwe obutambi tebunaba kuvaayo mu bantu just included sounding threatening Bruno K gamugamba muno yakatadde era nga kali mu bakwano ba Bruno K era nga anytime now mwene na abantu following namba yange ya simbe 151 we banakata njakuba nsoloka kuterako nga bulijjo wanda boy UG wano okawosanga gana mawulire wegati ono muwala amanyikiddwa nga dola era nga yabadde nga sugar mami wa Bruno K siga so agama sugar mami kozi babadde mu myaka jejimu naye nga just omukyala nga asinga Bruno K eki esente nga omukazi atenga mukozi nnyo ngenda kuwa katambi so okawulire konna mbere nga nkomawo ne updates endala katambi bakafulumya ngenda kubanka kuwanako Mwana sente sijja kuli n'amafuta actually sirina mumuroka nkalu nimukukima mwana naye sirina mafuta kalimi kali mukaaba so sikobadde okundiposinga kuneona ncheredde kali mitwalo 10 n'enonderako 10 endala wakati sirina mafuta dateeka mafuta nimukukima mwana nejjukira kati mukima ku makya nimuteekayo n'olweggulo yes okay love okay Pressure ngenda gisala oba nagisaze nadda kubanga it's not good for me even right now. It's just not good for my health. Natandika okusenyu mpeera siwulira bulungi in my lungs so it's not good for me. I think I have to clear my head and concentrate on me and my baby. The rest, I just have to trust you, I guess. Kati munnange nga ndekerawo muwa nnyo ssente. Alabika agamba ssente olutakoma. Kyava kubutamuwa ssente. Kyava kubutamuwa ssente nga nzikendeezezza. Kubanga eri vidiyo nze yagikola namuwa obukadde 3.5 eri eya gye yafulumyanga ebintu bya Vanessa byakakola ki byakabaawo kye bagita batya ng'alinganga awedinga ogitegedde then nene endala eno eyo nakamukolera vidiyo 3 waliwo nene endala eno simanyanga ayingiddewo nkufuna baby nga wonna gwateekamu omusimbi nga nze ateekamu omusimbi that is so happy. Nene sembyeyo n'omunyarwanda. Oyinalavu. Kati ate wazikuyo gye wali oyagala obeeremu. Yali ankoledde advert. Namugamba omanyi Bruno. So nkolerayo advert kubanga baklients bange abasinga my clientele esinga eri bweru kati e Uganda wano ninawo abaana nga 5-6 wandi nkoleddeyo advert ng'owaana ebizigo byange advert weeri mwana baby omukazi ankubira amasimu ono landlady simanyi nati namukolera kyokka Ken mbadde mukubira ampe ku ssente naye bali offline then oli omusajja wa video we were shooting on Wednesday. I met him yesterday ne munyonyola video guy butandika mukyokukyankala n'omusimbi gutandise okukendeera w'obadde omusimbi gutandise okukendeera sikyamuwa kubanga nali nfunyeemu ebbuba lyange nti kirabika tuli bati 2 ate ng'atandise okujja ewange yajjaga buli weekend ng'atandise okujja ewange oluusi tayagala kutubenkinga love ngayagala ajjeeyo amakule ku byaki atulanga ne TV yakadi mali mu langi era kugamba lwaki yalinga kukima ssente mami kali tekakwagala kataata katuganga katuge abwavu bunyongera bannange obwavu mukama can you imagine
Kakati. How can you be near a beautiful woman like, you know, ngamabu togenda tosobola kuyima? What kind of nonsense is that? Ayinamu ekizibu mu bintu ebyo naye sijja kigenda mu nnyo. Vanessa yahitingaho naye nze sijja kyogerako eri. Ekya gundi kwepisha ringi. Musajja mukulu satalongooka bulungi, tali muka bulungi mugatiibwa. Musajja mukulu tagira bulungi, takuba bulungi salute. Asooka kulaba wano ku ssimu n'alaba abeegira. Naye ebyo tobinjogeza Rita. Stimulating nga gwe omukyala, your job is to stimulate omwami wo, omunuunenuune, omunuuna bulungi, kale omutegeka, you prepare the person. Tanuunika. Tanuunika. Awunya alumika, ndowooza. Nagezaako naye kye nasangayo. Akomba oyo ku mpeke ya shaving oyo. Otegedde otya? Lwaki nawulira Vanessa agamba mbu yenna yazika. Layira? Shaving. Kati gwe twalanga wamulaba shavinze nja kukusabula. Edda tashavinga. Kati ng'onuuna ebyo ebiviiri. Ng'onuuna ng'ayima nti oyagala kukola. Unabiwunya. Nze nagezaako okugenda wansi naye nakoma. Bw'oba oyagala okulaba ebintu tossa. Don't breathe. Onuuna bunuunyi. Naye banaye Rita nga kikyenuuna wekibeera kyavudde mu mufujjo. Ndeka. Anti laavu. Onuuna laavu. Twalina laavu eyannamaddala naye nga naye anjagala. Era nga I love you mweziri naye. Nkugambye omusimbi we nagukendeeza nga ndabika ninayo mujja wange. Awuziwe mwatandikira. Omulaba abaalwawo okustartinga generator bwe starting egaana okukola. Just no tompe muzandeka. Nze startingako naye like samukakanga oba ki nga ngenda olaba nga gamba leo siri mu muudu biki ate saagala kukosa olubuto lukyali luto naye ng'amaze wiiki kati ate Bruno gwe mmanyi yali abeera so excited okujja ewange to making love kubanga was his only person naye ate kakati nagenda okulaba nga nengamba omusajja azze ewange ku weekend, we haven't been seeing each other for a whole week. Ongamba otya nti you're not going to make love to me. Kitegeeza alina akola ki? Alina omulala kale gwe beera ekitegeeza kuva dda. Kati gwe bw'ajjeewo aba anoonye musimbi. Kati ate akagole tekamuwa ssente kaavu. Vanessa yakuga okitegeeza kuva ewaava Vanessa nga tashavinga. Ebintu by'okushavinga abasajja tebafuna time era kati nga gwe omukyalo olina okufuna obudde oshavinga ebbaawo omuwakisinge okugjako ng'obanga abantu abasinga bafumbo boogera naye kati bwe muli mu boyfriend status naye nzo kati with me and my husband I don't find myself okwebaka naye nga tashavinze. I can't. Gemange naawe agini eri paramount. Nze yekka gwensoose okuba naye nga tashavinga abaana nno nga beefaako ku hygiene. Omukwata n'omuteeka ku buliri oba mu bathroom, it depends on the bath, n'oteekawo katawel wansi n'ofuna amazzi n'ogateekamu kadito n'ofuna omusajja n'omulayinga down n'omubamba bulungi omugulu ogumu eri n'omulala guli eno n'olyoka omukalakata. Bw'oba olina waxi n'omuwakisinga of course biri a bit painful n'omuwakisinga n'omuyisaako kadito kona konna so that obuviri tebumusiiwa okitegeera naye ky'oba omanya awo ne bw'oba mumaze ng'omaze omulongo so you can osobola omunuuna naye tosobola kunuuna bintu birina nviiri zikoma eri kabina. Nnyo. Jukira abantu abamu abawala be banuuna paka enena mu bbina kati oyo munuuna otya ye neena ajjudde enviiri mu kabina ajjudde enviiri kasolo tosobola. Vane ku nviiri Rita. Ojja kulwala. Vane ku nviiri. Natuuka bwe